embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula wiiki eno ennyini ba promota ab'enjawulo batuula obufofofo olw'ensonga nti omukyala gwe bayita Spice Diana yavaayo n'abalabisa ensonga ezali ku street jam bazijjukira obulungi tezaaleka bapromota bonna nga bali kyekimu era nga promota abasinga batidde bagamba abayimbi tugenda bakolera ki awo nagali mu nkubo omukubo ogezi onono president w'abapromota mu ggwanga Uganda omukulu wa ABITEX kikofiira antegeezezza nti babaaniza omukyala gwe bayita Spice Diana emyezi 7 mu nteekateeka eno lwaki lwakulabisa promota bino byonna bayinza okwebuuza byava ku ki yali street jam olunaku olw'omukaaga weekend ewedde Spice Diana ya wakati mu performance ye yayimiriza n'agamba n'akuba emmeeza bw'ati omuntu abasasudde ssente ye lwaki obeera totusasula naffe ne tufuna mu kyetuteekamu amaanyi mvuze emmotoka okuva e Kampala okujoyimbira bannamasaka kuba mwani munjagala nange mbaagala tosobola kuntimba ku kipande e Masaka n'otegeeza abantu nzija ne sijja kubanga nze byo sibikola naye lwaki ntuuka okusaba akasente kenkolerera nga toyagala kampa mutima asasula tende wali emanju naye tomusasudde lwaki muyisa mu ddongo yaffe amaanyi mwana mutunafuya lwaki wamakaamabuze ekintu kimu bemuba muŋŋamba yemboozi eya Spice Diana bapromota ABITEX agamba nga ye togenda kuddamu mulabako ku kivulu kyonna ekya ABITEX era balina ekiwandiiko kye bagenda okukola bapromota balabe enteekateeka eyo omukulu wa ABITEX agamba ekyabadde kya buswavu nnyo eri omuyimbi ne promota olw'ensonga nti bakkiriziganya tebaali ku stage ate woofiisi y'omuyimbi eba stage kati ku nsonga eyo omukulu wa ABITEX agamba nti okuyimba yali badde ayimba ne balance wulira sijja kugamba nti tuba n'endagaano eziri awo naye endagaano za mirundi ebiri manyi endagaano si yeno empandiika endagaano ey'omu ate esinga n'okubeera esinga n'okuwa ekitiibwa era nze endagaano zenina n'abayimbi mbale za buntu bulamu naye era tosobola kubba muyimbi ng'omugambi nti gulwa minutes 2 oba 3 endagaano za mirundi ebiri okubira omuyimbi n'ogamba Shiba Kalungi n'okubira Dirisa n'omugamba njagala omuyimbi wo nga 5 ntuwaali ntabbe tulagawo nti Masaka seremeka nti 5 ba 3 omukago kale bw'obaako ne diposi nomu bw'oba tomuyina omugaseni yakola ki yazikolerawo akisinziira buli promota alina engeri gyayogera n'abaki kisinziira obwesigwa bwe bakuyinamu era omuyimbi bagamba nti nze siirinnya kasutiri nga tunampa kange nabo gye bali era nze abasire ebisinga busibalanga omuwulidde ABITEX mu nteekateeka eno omukulu ABITEX nga yakulira abapromota mu ggwanga Uganda agamba nti waliwo okutya akadde kano omutegesi wa street jam basponsa abalina okuba tebamuwa ssente olw'ebyo Spice Diana bye yakola akasente bakyakagaanidde wulira naye nojja ku stage ate n'omwonoonera n'ebyomu maaso kuba bwe twogerera bagamba sponsor bayinza obutamuwa ssente ze kuba sponsor akuwa luvannyuma lwasonga ewedde Spice Diana akimanyi bulungi nnyo nti concert abasponsor basobola okuwanika baana ne bajja n'embulamu ne bateekamu n'akuwa millions 10 naye nga mutuufu akuwadde 5 abamu bamalina okulanga basponsor ne tubateekamu baggumize omukolo era Spice ekintu kye yakoze ensonga zeezo omukulu wa ABITEX awoninze Spice Diana ne manager we gwe bayita Roger wano wagatiddeko n'omukulu gwe bayita Nobert Events kazije mbigambe byonna Roger alowooza wa kitalo Roger agenda kukiwulira betu bwe nabagamba Nobert agenda ku landing ne mbagamba nti Palaso sente zaasana nenzibagamba nemuwooza akasajja akakulu akasirusiru experience teyina dduuka yonna yina we bakola ki kakati essaawa zino Palaso bangambye yazikulevuye kuba Palaso mu Kampala millions 4 kibooke millions 4 zensonga ezo ziriwo omukulu ABITEX nkabo bayiwe nakutegezaako nti bapromota bekozeemu omulimu ne bagamba nti promota ono omuto yakatandika okutegeka ebivulu bamuwa batya ekivulu kya gravity ku lugogo enteekateeka eyo yatambudde ne bamukuba ekikono Nobert Events era nga benakutegeeza ekivulu yakivuddemu nga talina kyafunye wadde n'aka era nga omukulu gwe bayita ABITEX omukulu gwe bayita Balamu ye yakiyingidde mu nteekateeka akadde kano omukulu wa ABITEX agamba yamuwoninga ono omusajja Nobert Events yasobola okubatenga wanika Palaso bu million 15 kati bajja byevu mawulira bwagamba gambo kiminizo 15 naye nyini agenda kufanga akyevuma kubanga kimufiiriza sa okyovola banga Shiba Kalungi bawini nwaji ekintu bakikuba batambula ba Chris Evans fetusolooza tubeera mu byalo byaffe nga tusolooza promoto omujja ku ssente zaalabanga talina pressure n'ateekamu ate n'afunamu abantu abasinze okutta music industry be bayimbi bennyini abayimbi Bannayuganda bafuuse bajjenjeero kitegedde
agambye nti ate bajja e Masaka oyinza omulaba kusizza ku Choma ate nga ne ku Street Jam bamutegese. Abayimbi kiki naye olanga omuyimbi n'omulanga tugeze n'omulanga ku Street Jam nga abamu ku bayimbi bolanga abamu nga babadde wasiza beetoolodde Masaka yonna bagyetoolodde kalisiza abantu gye bava tebakomye ku ekyo babalabira ku baala ku bwere abayimbi tewakyali mu Uganda nnyonta ya muyimbi bo bennyini be bateekawo embeera okulaba nti ebivulu bitusala. Okitegedde z'ensonga ezo omukulu DJ Nimrod avuddeyo n'awolereza Spice bw'ati bandibadde ye mwennyini yandibadde anenya promota munne obutasobola okupangisa omuyimbi ate n'afeeringa omusasula mpota okunenya ate omuyimbi okitegeera era omuyimbi yagenza okutuuka okwemulugunya nga probably si lwe lusoose omanyi omuntu akukola ekintu omulundi gumu n'osirika then ate ogwokulala. Okitegedde Spice yakuba omulanga mu Street Jam. Twagala bayimbira okitegeera ne mwanona amanya gaffe ge tukoleredde emyaka tetumanyi bye tuyitamu. Mutima leeta ssente zange, mutima leeta ssente zange. Wamma ayongeza microphone webale nnyo webali eddala nkoze rehearsals okumala weeks 3 mu studio yange eya live band. Okitegeera ku ssente yange mutima lwaki oba tonsasula?